Kadama TV tuyongera okubagamba nti bannaye enkyukakyuka z'ennyonyi zibeera nnyingi ennaku zino. Enkyukakyuka z'ennyonyi we ziri nnyingi ng'oluusi ziviira ddala ku covid test eziri fake, ng'omuntu ataddeyo fake covid tests, n'okubeera nga kati airlines zikyusakyusa nnyo ennyonyi. Olwaleero bakadama betugenda baleetera baadde bava Jordan, babadde bavaayo eggulo, ennyonyi yaabwe n'ekyusibwa ne bagizza nga 23. Okukyusa kuno kubeera kw'amaanyi nnyo lwa nsonga nti omuntu agenze ku kisaawe amanyi nti no akati kiwedde ekyange nvudde Jordan ngenda Uganda, n'atuuka ku kisaawe n'okyusa ennyonyi n'ogizza nga 23 olwokutaano, mu butuufu okukyusa kubeera kw'amaanyi nnyo okwo. Nze ngamba ennyonyi oba abantu bano abatubuukingira air tickets mwalibadde ng'abantu mubakubira kuba mubeera n'ennamba zaabwe ne mubakubira ne mugamba ennyonyi eriyo ku lunaku bwe luti ne bwe luti, tugikyusizaamu tugiziza ku lunaku bwe luti. Naye omuntu n'obeera ng'opreparinze buli kintu kyonna, omaze okupaakinga, tewali akubidde essimu, ogenze ku nnyonyi, mulinze ennyonyi naye ne mutuuka ne bagamba tugikansolinze. At least nga mukansolinga ne zibeera nga 1 hour oba 2 hours ne bwe zibeera 5 hours but on the same day. Ne tugamba nti oba tubadde tugendagenda Lwakubiri ennyonyi bagikansolinze ebadde egenda essaawa 7, tugendagenda ssaawa 9 ne bwe zibeera ssaawa 2 ez'ekiro. Naye engeri gy'okansolinga ennyonyi n'ogiteeka kati ababadde balina genda Monday n'ogiteeka paka Lwakutaano nnaku 4 mu maaso, ekintu ekirina engeri gye kikosaamu bakadaama ne mentally. Kugamba omuntu already obeera omaze okupreparinga ogamba akati ngenze Uganda, n'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi tebagamba nagamba nti ennyonyi bagikansolinze, n'otuuka ku last kwennyini wali nti n'omugenda ku checkinga in ne bagamba ate kijja kusoboka ennyonyi tugikansolinze. Ekintu kitwaffectinga nnyo bakadaama ne basekadaama. Kale kirungi bano kye baafunye baaganye tebagenda kuddamu kubeera nga bakola ekintu kyonna, covid test zigenda kubeera nga zikyali valid. Kyesitamanyi nti oba tekikontane na Uganda yo kyeyagala nti ennaku 3. Kuba kati bano babadde bakyekinze dda. Kakigeza ku Lwokutaano zijja kubeera nga ziyiseemu. Kati tetumanyi oba Uganda egenda kubeera nga ekkiriza ebintu bino. Ate nga twalikubiriza airlines nti bwe mubeera mukoze ekintu nga kino, kuba tekibeera kivudde ku bakadaama, kiba tekivudde ku ffe ba passenger, mwalibadde nga muyina hotel mwe mututeeka ne mutukuumira awo. Nti kuba ffe tuba tumaze okucekinga buli kintu kyonna nti no tuli balamu. Kati kitegeeza bwe tuddayo ate mu bantu tuyinza okuddamu ate nefuna obulwadde. Kati engeri yokka y'okubeera nga ebintu byaffe bibeera valid n'otuuka ne Uganda ng'olina engeri gy'osobola okwennyonnyolako, kubeera nga bwe mubeera nga mwe musazizaamu ennyonyi ng'obuzibu buvudde ku mmwe, musobola okubeera nga mutukiipinga mu hotel ne mugamba mubeere awo paka bwe tunaateekawo ennyonyi. Naye okugamba kadaama abeere nga addayo gy'abadde, ekintu ekyo tekibeera fair era tekibeera kirungi. So tubadde tusaba ababuukinga ennyonyi oba offices z'ennyonyi oba airlines babeere nga batukolera ekintu ekyo. Kuba oluusi babikola kuba obuzibu bubeera tebuvudde ku nze nga nze omusaabaze, bubeera buvudde ku mmwe. Kati Uganda jjukira bagamba nti covid test gye baagala erina okubeera nga tesukka nnaku 3. Kati eyaba negenda kubeera esukkamu. Era tetumanyi oba Fly Dubai egenda kubeera ng'eyogerezeganya ne Ugandan government oba abantu b'oku kisaawe bagamba nti abantu bano ffe twaba delaying. Kuba tebateekangawo bwe baali boogera ku kigambo ekyo ekya 72 hours tebaateekawo nti naye bw'ebeera ng'ennyonyi efunye obuzibu tusobola okwongezaawo ne zibeera ennaku 5, 6 oba 7. Kugamba kiri nti tetumanyi oba ne covid test ezo zigenda kubeera nga zikyali valid. Then bwe zibeera nga Uganda tejja zikkiriza, tubeera tusaba nti abantu b'ennyonyi babeere ng'ate bakola corona test kwabo abasaabaze baabwe ku bwereere. Kuba kadaama bw'aba yataddemu dda ssente, sekadaama babadde bamaze dda okuteekamu ssente, tosobola kuddamu ate n'okwata ssente ze zimu n'obeera ng'okola ki ng'oziteekamu. So mbabuulira nti no ennyonyi y'e Jordan yabadde evaayo eggulo bagikansolinze, kati bagitadde nga 23. Kati sooka tuwulire amaloboozi ga bakadaama bano ababadde balina okubeera nga bagendera ku nnyonyi eyo gye bakansolinze n'obuzibu balimu, okuggyako kyabadde agamba nti obuzibu buyinza okuba buva Uganda. Obuzibu tebuva Uganda, obuzibu buviira ddala ku nnyonyi eyo ebeera egenda okubaleeta.
kuba yo kennyini singa obuzibu bwabadde buva Uganda yali bagambye nti ekisaawe tekinnatukkiriza kubeera nga tulandinga ku kisaawe ky'Entebbe. Naye obuzibu buno bwonna mbuteeka ku companies zino ezabadde zirinda Fly Dubai yabadde irina okubeera nga ebajjayo Jordan okubeera nga ebaleeta mu Uganda. Katuwulize amaloboozi g'abakadama bano abaamiisinze ennyonyi. Halo nnyabo oli Kadama TV. Hello, Mr. Kadama TV. Gyebaleko ssebo bannange nze amannya gange bampita Flavia naye tuli wano tuli ku kisaawe bitusobedde tuzze bulungi nnyo nga tebalina kye batugamba tutuuse wano batugamba ennyonyi etujja notutwala e Dubai weeri naye tujja e Dubai paka Uganda eri cancelled kyokka tuvuddeyo nze simanyi na kumanya teribadde byangu otuuse ku kisaawe ogamba mmaze ngenda waka simanyi lwaki batukola wee bati kitegeeza obuzibu bulabika buva oba Uganda simanyi tuli wano saa zino tubali tulina simbula ku ssaawa 4 ez'ekiro tutuuseyo saa 12 okuva ku saa 12 buli ajja yagenda buli abajja babagamba mugende ennyonyi yammwe terina gyeraga kyetumanyi tebatuwa nsonga batugambye tulinde bajja kutubuulira naye tuddeyo gye tuvudde twekebeza covid tusaddeyo ssente zaffe okutukebera akantu kalumanga ki saawa zino batugamba tudde kwegamba mpulira binsobedde omutwe guntabuka binsobedde mukwano tubuulizeeko tuyambe oba olina kyosobola otuyambe abamu bavudde wala bavudde batugambye batudde mu baasi saa 6 namba nga batudde okuva gye bavudde paka saawa zino kati baddeyo bitusobedde tuli wano tuli Jordan tubale tugenda leero nga tutuuka e Uganda enkya ku Lwokubiri saawa zino batugamba ennyonyi eri cancelled tebatuwa nsonga batugamba mufulumwe muddeyo buli omu adde gyavudde fannange ti Mr. Kadama kyetwagala okumanya oba kyenjagala onnyambeko kyensaba onnyambe batuweereza ekiwandiiko nti batuziza ku nnaku z'omwezi nga 23 tuli Jordan ennaku z'omwezi 23 wetulina okuva wano tugende naye ate karantini eriyo ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga kati simanyi oba balina akantu ke batuzannya oba kiki bakugambye futeriyo bakuwadde ennaku z'olina otambulirako ate nazo zennyini nga si ntuufu kati kale binsobedde simanyi kankuweereza ku kipapula kye batuweereza wano eno mukama wange bakimuwadde n'akimpeereza kankikuweereze kuweereza biibyo ssebo obirabe batugambye tugenda ku Lwakumeka ku Lwokutaano we bagitaddeyo tetugenda kuddamu nakola tesiti za corona wemba ngisomyemu kyentegeera naye ate Olwokutaano eriyo karantini kati binsobedde banaye mpulira siina kyakukola na buli omu ali wano asobeddwa naye nekyokukola kwegamba binsondabika n'omutwe gutabuse sikyategeera olaba nange Mr. Kadama ekiwandiiko ekyo kyolabye kyenkuwadde batugambye tetuddamu kukola kintu kyonna ndaba nga abatupangira olukwe lw'okuddamu ogenda mu karantini e Uganda ndaba nga batandisa ebintu byabwe kuba ennyonyi ebadde eva wano okututuusa e Dubai ebaddewo era abantu bagenda naye mbwe genda otujja e Dubai paka Uganda simanyi yeriko obuzibu kwegamba ekiwandiiko kigamba tewali kyemugenda kuddamu kukola jjukira Uganda olina okubeera okutuukawo ne certificate eraga nti nno bakebedde corona kakati tuba tetugenda kuddamu kwekebeza baagala tussa mu karantini oba kyokka akantu kaluma babanga abakutta ng'owulira